bagenda sebo mukulu Robert Mukokowe mu Kalulu tumale tufuna atwala fulaga yokabinkane ne bano nabo oba bagenda nabo mu Kalulu oba bagenda kugabanga bebagaba luli simanyi kati ngamaliriza njagala okwebaza muganda wange kyambadde abaddeko nnyangambye abaddeko njagala okwebaza banakasanda mwenna ababadde nga batuwuliriza nga mulaba musunsulamu mutegeera nti ani omutuufu okukiikirira disitulikiti yammwe Kasanda naye njagala obba kubaako amawuwenzi mbadde namba bone yowoningi oba mbadde namba wanu mbadde namba wanu luli Kasanda muvule namba wanu essubi lya Kasanda essubi lya Kasanda anayogerera Kasanda obutuufu analeetera Kasanda ebirungi Kasanda gyeraga eweri yena Kazibe Fatina omubaka wa Kasanda oluguudo luno oluva emyanzi okudde Kasanda lwotandikirako olwati terunabeera mu budget ebana luteeka mu katolo lwentandikirako omubaka yakugambye nti fe abakola budget ate ziri ezo jjajjaawo gye yayita ng'ali mu kulwana kuba yayita eyo makokotona tulina 1 biliyoni ejja okutereeza ezo enguudo tewakitegedde gavumenti ya Museveni 1 biliyoni ejja kutereeza ki nguudo ezo zonna zemulaba nalaba Flavia mwebale kuteesa Uganda Ssaabasajja Kabaka Wangale Wangale Ssaabasajja kale namba 2 mwebale nnyo mwebale ddala mwena abatuuliza ekisooka kansooke neebaze Fatina kankwongereyo ekinyama kubanga ekinyama kyemwongere ekisookera ddala Fatina yakkiriza nedda anyambyeko ku mirimu gyange yakkiriza nti nkola bulungi nakati ava bagamba nti akawumbi nakayisa twakayisa mpalange ne zijja so omukyalo oyo yebale kukkiriza nti nze mubaka we owa district yaddako yaliko era addako kati njagala okusooka ne muganda wange ono Nakasumba atuuse tewemalako sente sisobola aba NRM ojja kuddawo dde oziddira oziwa abanuupu kati Daphne agenze n'ayogera first of all Daphne kwebaza okujja mu race webale kubanga oli muvubuka ffe ng'abanuupu twagala abavubuka mu race ate nze ng'akulira abakyala mu nuupu bwe nkulabako nkwaniririza nnyo obuzibu bwawafuna ogenze n'ogamba tebatuwaamu gaapu awo naye nga kati senga wasooka ne weeropa mu ofiisi yange eya chairperson Women League NUP nandibadde nkuwadde guidance ennungi ku kifo kye wali oyagala kubanga ofiisi yange embeerayo ogimanyi nakulabyeko ku kitebe olunaku ndowooza wajja wamala ne wennyula noga kanumbe Women League kirabika asooka kutya nze naye n'otamala nti ffe twaniriza bonna kubanga gwe tolina kyonkola naye if you had come to my office I would have given you better guidance probably nani kugambye soko tandikire kuba cancer you would have done better work naye kati woli nawo si wabi kiriza nti tugenda kukuba Kalulu ekyo tweyongereyo nga tukolera ekibiina era nsuubira tugenda kujanga independent njogedde kati nga mukama wo ali mu kibiina kya NUP Women League naye webale byotukolera mu Kasanda tubisiima kubanga ffena tuli baana nzaalwa ye Kasanda buli ateeka ettofaali ku Kasanda tumwebaza kubanga oba okolera kitundu njagala okuddamuko Rebecca yes honorable ku Rebecca ebimu byayogedde yagenze n'agamba maama wagenda ku gundi ajja n'akaviira nemugamba ono alinga eyazanyidde mwansa zange tamanyi nti obuveera bwange bwe bumuwadde amaanyi okwogera essaawa zino kulwaki mu bbanga ly'emyaka 4 NRM webadde mu gundi mu Kasanda webadde ya NRM just bwe ntunulako mu masomero gokka ge baalobinga seed schools there were just 2 schools abiri dimu bbiri ffe we tujjidde mu Kasanda mu kisanja kyaffe kino tuzze ne seed schools 4 kankugereze esooka emakokoto Kiganda sigana nabida mpa Fatina yabimenye dda kitegeeza nti kumpi buli mwaka tubadde tuyingizaawo